Ekyoka okubya ddala ku lubereberye Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert client waffe teyalagako butali bwagazi bwa kusasula musolo singa gwa mu mateeka era n'emmotoka eno n'ebbaluwa gye baatuwandiikidde jjo okugituusa jja akawungeezi ffe twasooka bawandiikira ggulo limu nga tubagamba emmotoka mumaze nayo weeks 2 temutubuulira musolo guvuddemu ng'ate mwamalo gyekebejja so bwe baleese ebbaluwa eyo twagitegeeza client era n'agimanya n'amanya obuvunaanyizibwa bwe ekiddako nga bwe bagambye mu bbaluwa kugenda wa assistant commissioner owa customs owa enforcement atubuulire ekisooka twetaaga ne tumanya butya bwe batuuse ku bbeeyi y'emmotoka obukadde 600 n'ekyokubiri tumanye butya bwe batuuse ku $337,000 ez'omusolo olw'ensonga nti ojja kukiraba nti emmotoka mu kusooka bwe bagibalirira ng'eri yokka oba nga balowooza eri yokka bajuwa omuwendo gwa bukadde nga 15 oba 16 kati ate bwe kugasseeko ama ate bagasseeko obukadde kumpi nga 45 okutuuka mu 600 kati bakitegeeza nti emmotoka yonga emmotoka ya bukadde 15 ate ama ya bukadde nga 45 kati ezo zonna nitty-gritty mu luzungu z'oyinza okuyita nitty-gritty twetaaga ne tuzituukako bwe tuba tuzituuseeko ne tumatizibwa mu mateeka nti omusolo gwe gugwanidde then bujja kubawo obuvunaanyizibwa bwa client okusasula. No.